His Excellency the elected President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, ennaku zino mukambwemu alina kyakoze DPC abadde asazeeko emmotoka ye bw'abadde ava mu bitundu ebya Western Uganda era nga eno abadde mu bitundu eby'Abaganda baffe eby'Abaganda baffe Baganda baffe ab'erudda olwa Bundibugyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine babadde bakomawo munnange poliisi ekozesezza effujjo lyayo lyetera okukola ku Bannayuganda n'egamba nti teyagala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atambule. Bw'atyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency avuddeyo n'atabukira DPC abadde asazeeko emmotoka yaabwe kubanga babadde tebamenya mateeka. Okuziika kiri nnomo era His Excellency alina okuziika abantu be naddala mikwano gye oba mikwano gye oba bannasitwago bannaffe. Tetumanye ani yawa poliisi buyinza kugezaako kugaana His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kwataaganira wamu ne Bannayuganda. Tumanyi Museveni lwaki obwo obuyinza abwewa era tetumanyi ani yagamba Museveni nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine talina kutambula kulambula bantu be. Bannange ekyo twetaaga batutangaazeemu batuwabulemu tutegeere kubanga tukoye ejjoogo ate era n'akamanyiiro akakolebwa ku bantu baffe era nga tutegeeza Yosete Buhabulwa wamu n'akabinjako nti ebintu byemukola bino mugenda tuuka akaseera mu byejjuse. Ebintu byemukola bino mukimanye nti Bannayuganda bangi babatunuulidde, Bannayuganda bangi babataddeko amaaso. Era twongera obajjukiza mu kaseera nga mwenna buli kimu mukikoze nga kiweddeyo nga temukyalina kye mugamba bantu era nga temukyalina kye mugamba ggwanga. Twongera obajjukiza nti His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja genda mu maaso okwegattagwatta n'okwekwatakwata tulabe nga tununula eggwanga lyaffe era tusuubira nga Bannayuganda ffenna twekutte wamu era nga tuli wamu tujja kununula eggwanga tuve mu kutiisibwatiisibwa tuve mu kutya olw'abantu abeeru batu abazingako ensi yaffe tuyimukiremu n'eddoboozi limu tulwanirire eggwanga lyaffe. Ffe tuli bagumu naye tuli bamativu aye tulina essuubi. Omanyi mu nsi muno weggwaamu essuubi buli kimu kiba kiweddewo naye bw'osigala ng'olina essuubi obeera w'amaanyi era twala gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni eno okugirabula nti byonna ebikoze buli bimu biweddeyo. Ni Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akoze ogugwe naye tugibuuza ekibuuzo nti ezzaako ki oba naye yafuuka feeri ate kyalina kyeddako. Byebyo baganda bange ebibadde mu bitundu eby'e Bundibugyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate gy'akambuwalidde era basajja ba Museveni bagenda munyumiza nti munnange eri bakambwe.
omugenyi tuli Bundibugyo wano wolaba tuli Bundibugyo asaba toli sikoze ebinnya biri tuli Bundibugyo mu Lwenziru. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu abadde azze okuwerekerako muganda taata wa Western Prince Bwambale era bw'atyo amaliriza okwogera olw'obudde asimbudde Bundibugyo si Buganda. Muganda wange oyinzoloza tuli mu Buganda. Tuli ku boda. By the way ku boda wenyini ekyapa wetu ekibakyata poloti wetuziise eyawukanira ddala ne boda ya Uganda ne Congo. Wenyini wetuli. Bundibugyo. Tetuli mu Buganda. Omukulembeze ava kwerekerako taata wa Bwambale amanyikiddwa nga Prince Western Prince engera abantu mu mwanya eri munda baagala kuwerekerako ku president waabwe mwagalwa naye kati omusajja oyo netaddako eyo neyebuuza ddala obululu nabujjawa kuba buli wogenda olaba obululu bwali bwa Bobi abantu balonda Bobi nuba ye teyebuuzaamu kuba obululu bwe bampa bakiddundi nabujjawa oba n'agamba lwaki seenenya. Anyway tuli ku boda ya Uganda ne Congo Bundibugyo eno ku kyalo bakiyita Ruhunduri. President Sakone team ye ne Vice President wa Western Uganda Juri Mugisha bava kuwerekerako taata wa mukwano gwabwe amanyikibwa nga Western Prince ono yawambibwako ab'ebyokwerinda era nga bamuvunaana kukunga bantu mu kitundu kino eky'Ebundibugyo we batyo ne bamugulako emisango egy'okulya mu nsoolukwe era nga yamala omwezi gumu n'ennaku 4 ng'abuziddwawo taliiwo okutuuka lwe bamuwanda ne bamusesema. Kyaddaaki taata we bambi avudde mu bulamu bw'ensi eno era nga President Sakone team yonna gwe bava okuwerekerako olunaku olwaleero. Kati ba DPC bayiso diso kwaso miso bababuuza omusajja yayiseewo okutuuka ku booda za Congo ne Uganda naye nga yatuuseeyo olunaku olwaleero asimbula neera bamuwerekera wakati mu mukwano ewatali muntu yenna gwe bawadde t-shirt gwe bawadde emitwalo 2 nga bwe kyabadde jjinja gwe bawadde muceere ogulimu supu nga temuli nnyama nga mulimu supu teri yadde
wabula bonna bakikola lwa mukwano. Bw'otunuulira ku bantu abali mu kumuwerekerako ebitundu 7 ku buli 10 bali waggulu w'emyaka 18 kitegeeza balonda. Abato abasigadde ebitundu 2 oba 3 ate bo bajja lwa kinyumirwo neera nga nabo bakitegeera. Allô? Oyo mwana oyo muto oli omuto muteke wala mutekere pali bajja kirinnya bambi. Bajja kuddayo baziike kabasooke bawerekere ku pulezidenti. Bajja kuddayo baziike. Nkugambye abantu kulumbe bavuddeyo banaddayo ne baziika kaseke batuuse president ku main. Tuli Bundibugyo ku boda ya Uganda ne Congo wennyini we twakyamidde okuyingira munda boda twabadde tugirengera. Boda ya Congo ne Uganda twabadde tugirengera. Eno Western Prince Bwambale gyazaalibwa era taata we yafudde ava kuziikibwa olunaku olwaleero nga pulezidenti asazeewo abeereremu Bwambale mu bitundu bino ebyalo enzirulu e Bundibugyo. Oli ku Geto TV, amanya nze Buganda Ronald Mugenyi. Alright, njagala okubajjukiza baganda bange ab'Nakasongola, baganda bange ab'Nakasongola bambi ng'ennaku z'omwezi 24 mwezi ogwa February mubeereeyo nnyo ku kisaawe kya Tiger Playground. Mwana mulenzi munanuupu nga mwana mulenzi Lukwago Jamada munange ng'ate
awasa mwana munne Vanessa ono ye registrar wa National Platform kwegamba NUP ye wasiza ne NUP. Vanessa ye registrar wa National Platform kitundu kino ekyenda Kasongola. So Tiger Playground omukolo guno gye gugenda okubeera. Muganda waffe Jamada Lukwago atenga wasa Vanessa mwebale nyumwe bali eddala akonako kankayiseewo ku babo banange baani naffe nabo banange mubeereyo nnyo ate osobola okubira Jamada ku ssimu ajja kubaazi bawa oba mu munoonyeeko mu bitundu ebyo by'e Kasongola. Omukolo gugenda kubeera mu nkola ya National Unity Platform. Mwebale nnyo. Abantu kulumbe banakomawo bukomi. Njagala okujjukizako mu biseera bya campaign batugana otuuka ku boda batusibira kilomita zalinga kilomita 2 okutuuka ku boda tetwasobola kutuukako. So olunaku lwaleero president abantu beno lwe bamulabyeko tebamuwa mwanzi kujja kunoonya kalulu mu bitundu bino, naye nga bwe tukyamidde okuva ku main boda obadde ogirengere ya Uganda ne Congo. Oli ku Geto TV amanya Buganda Ronald Mugenyi tuli munaffe Bundibugyo ku boda ya Uganda ate era ne Congo. Boda ya Uganda ne Congo. Loro balina bi Infinix biringa iPhone bye bimasasa babigula oyinza olowooza alina iPhone n'abantu beno balina ssente balina ebyo bikoko waabi ate engeri gye balina ku booda ebyamaguzi bibaawo. Banazika tebazi kagenda menyeka kwa
era kale eggaali agibayisizzaamu abantu b'e Bundibugyo His Excellency Robert Kyagulanyi Center. Banange boda eri wali boda eri awo olabaawo ye boda ya Uganda ne Congo awo daga bantu boda wacha nedda ne waliwo abakyala abalimba mpola waliwo abakyala abalimbanga Museveni nti Bobi Wine ali mu Buganda wokawoka kati n'Obundibugyo mayiro mmeka bavugirawo essaawa 6 naye era abantu Bobi bamutegeera people power bagitegeera NUP bagitegeera mwana tuli Bundibugyo muganda wange okuliranira boda ya Uganda ne Congo naye abantu omukulembeze bamuwubiddeko bamuteeze Mukubo Bwabadde Ava okuziika ne kabangali ya polisi naye ejjukidde okujja polisi naye erabyenga obudde bwenyini bwesaanidde okutuukiramu abasiibuddeko kabangali ya polisi egenza okujjukira okujja naye nga omukulu ekibuga yakiyisizaamu eggaali abantu balemeddeko abasiibula naye balemeddeko bonna twabagobyeko kano kagenda mmenyeka twabagobyegobyeko dda kagenda mmenyeka era kale eggaali agibayisizzaamu abantu b'e Bundibugyo His Excellency Robert Kyagulanyi Center. Banange boda eri wali
bwati abasiibudde kaspeed keyongeddemu president abasiibudde ate ayolekere ekibuga abantu be Bundibugyo mwebali ddala kwaniriza president na kumwagala akabuga ketubaddemu kabuga katono nnyo kalimu abantu kutwala paka Kampala nga 24 omwezi tulina His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi mu bitundu eby'Obundibugyo era nga mukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi embeera bwetyo bwebadde ebintu abikoledde ddala tweyanza nnyo pulezidenti waffe obuvumu bw'okozesezza n'okwagala ate n'amaanyi Uganda eri kujjukira eri kusomako ng'omusajja eyayagala nnyo okulwanirira eggwanga lye weewaawo nakyemalira n'akubbako entebe yo gyakyalemeddemu kati myaka tugendamu 2-3 naye nga tumanyi nti Mukama ng'ali wamu naffe ajja tuuka ekiseera agiveemu. Tuli basiimu nnyo Mukama waffe tusaba tutambulire bwetu tutambulire awo ku lwa Uganda yaffe ne ku lw'eggwanga lyaffe lino okubeera awamu n'okutambulira awamu tumanyi nti tujja kuba bawanguzi. Tuli basiimu nnyo Mukama waffe webale kwewaayo ku lwa bannayuganda abangi abaweddemu amaanyi n'otuzzaamu amaanyi abaweddemu essuubi n'otuzzaamu essuubi. Tusiima nnyo Mukama waffe era tusaba tutambulire awo olugendo luno tujja dutuusa bulungi nga bwe tulusaba era nga bwe tulwagala ebbanga lyonna mirembe n'emirembe. Ameena.